bwetoogera kati ng'eyeeyita omukulu era omwana w'omunene n'antagambwako mbu atoloseeko mu ggwanga mbu abuze ebizibu bannayuganda nti mu ggwanga alivuddemu kumbe bannayuganda munaye bye bagezaako buzaabuza nabo basanze bagezi era basanze ensonga bazitegeera. Omukulu Muhoozi Kanyarugaba yeetoloddeko mu ggwanga mbu adduse era batugamba eki oba tubano tubayite katemba kigo baagala okuzannya. Baganda bange, mikwano gyange, abantu bano baagala katemba, baagala sympathy, baagala buli kaseera tubalabewo naye tebamanyi nti bye batukoze ebingi naffe twakkuta era tuli bantu tukoowa. Eŋŋwanga erimu abantu okuwamba bannayuganda, okubakolako ebikolobero, okubakolako buli kimu kye mwagala. Temulowooza nti bannayuganda bo bali awo bali welcoming nti oba mubakoze eki munnange ate bannayuganda abaakomayo bagenda kusiima busiimye. Muganda wange, mukwano gwange, kyetuyinza obbagamba nti ne bannayuganda naffe tukoowa, naffe tugula ekiseera oluusi tugamba ne tunula ne tugamba nedda nti ensi yaffe teyanditambudde bati era mu kimu tekyandibadde bwe kiti. Ne tugamba basajja mmwe, tusaba Katonda afunemu nammwe w'abalumeza, nammwe mulabe ku maziga gammwe mu famire zammwe eyo nga nammwe mugattulukuka nga ag'abantu abalala. Kati Muhoozi n'owoba ogenze ku bwaŋŋangusi olwo tukaabe tutye nnyo tugole tutya bannange mbuuza nti amawulire gazze nti Muhoozi adduse nti abannayuganda bakaabe era bagenda kufuna bufunye essanyu kubanga famire z'abantu ezisinga ziri mu kukaaba olw'okuba abantu ab'olubatu bwe bati. Famire z'abantu zaasigalawo bwe zityo olw'okuba abantu b'olubatu. So baganda baffe, mikwano gyaffe, mu kaseera kano ke tulimu akwekwetunulamu twenunule twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ffe tetugenda kussa mukono, tugenda kusigala tutambula, tugenda kusigala tulwana paka nga Uganda yaffe efunye obwenkanya. Afazaali one time ne Mukama ajja tuwulira, ne Mukama ajja tubeererawo era ne Mukama ajja tusaasira naffe tetutudde okulaba nga tutereeza eggwanga. One Uganda, one people. Nkinzimana ali amanyi tigatege amasomero gonna gannansanga mu Buganda gonna bajjamu Abaganda ab'enjigiriza abaali basomesa ne bateeka ebbali ne baleeta Bakinzimaana Batonzimaana babateeka awo. Bwe bamala ne bakwata Minister of Education ne UNEB ne bagijjamu Obukenya emyaka gyali giwoze baali balina okupressinga omuntu either mu Lugwala oba Musoga ng'ali well qualified bateeka mu bantu baabwe ne bagizingako bonna. Janet n'abagamba with immediate effect we have to change the education system as I planned before. Ntyerwa tulina okumakinga sure nti tulaga Abaganda tebalina kibali era education system erina okukyusa tugikyuse ng'etunula mu Maserengeta. Njala sooka kubuuza gwe omuntu alina omutwe nga tebakulowooleza. Njagala ogende ng'ofuuse Masaka oba Eryantonde ovuge ng'ofuluma ku nguudo zonna ombulire amasomero agatudde obulungi nga gasobola okusomesa omwana n'afuna first grade mu western side of the country. Kwata oluguudo lw'Emityana oluve mu Bendo otandike okulukuta ng'odda eyo. Kwata oluguudo lw'e Masaka otuve Eryantonde otandike okudda eyo mu byalo yonna. Otandika okumbulya amasomero agali well prepared nga alina ebizimbe agasobola okusomesa abaana ne bagenda mu no ebyenjigiriza baabita ng'oyagala okutegeera kuba mutegeera ku Mmande simanyi. Mwasomye ku headlines oba emitwe gisoma bwe giti bakugambye PLE Kampala falls from grace to grass. Nti ebibuuzo ebyakamalizo eb'ekimera ekyomusanvu nti ekibuga Kampala kyavudde mu kuba nti kyekibadde kisinga okukola obulungi ne kigwira ddala kuddimwa ku muddo weddu tekyali ayogera ku Kampala. Lwaki? Ye yali enteekateeka. Baddidde results zonna ne bazikyanga endala bazisindiseeko Mambuka ne bazisindikako mu bukiikakkono ne mu bukiikaddyo eno ne bazisindika mu Maserengeta. Mu Buganda obwedda bakwatibwa kisa wantu weewezi nga tezikwatagana kubanga yenteekateeka bwe yali okutta ebyenjigiriza. Gongamba otya Ntebe
teri masomero agasoose. Wakiso teriimu, Mukono teriimu, Kampala taliimu. Oba oleka ekiki omulina international schools, omulina international schools mu Wakiso, mu Kampala, Entebbe, Mukono. Tetuli wano kugamba nti abalala tebasomesa, no, mulina kye mutamanyi. Bakusiigira ekifaananyi nti mu Buganda you are nothing these days. You have nothing. Everything belongs to Banyarwanda. Nabagamba ne ku universities intakes zisinga obungi. Mu crucial courses mu Buganda Abaganda tebakyazibawa. Gamba nga amateeka. Okumanya abana abantu bajooga. Omuganda yenna okusaba amateeka tebakuga tekisoboka. Bayinza okuwandiisa abantu 13 nga baagala ebintu baagala baana 8 already baba afunye dda amannya gabagenda okubeera nga webali ekyo nakyo muleme kitegeera. Njira kubuuza gwe Nakakande, njira kubuuza Mukiibi ne Robert, njira kubuuza gwe Omuganda ali mu Buganda wasomeranga emitwalo 10 ekyamaanyi nga ne ku university okusoma course y'amaanyi ya mitwalo aga. Kati omwana wa Nasala asookebwako mu Buganda ng'onoosoma abeera mu $2 300. Njala kubuuza gwe Muganda wange Kampala omuntu afuna omusala gwa $300 ze $1 z'emitwalo kakadde kamu emitwalo 15 ogujja luddawa. Omwana wa anaasoma ddi gwe Omuganda atuuke ku level y'abano. Goloza lwaki abaana aba basomera mu international schools kubanga bakutera emitendera giruwa. Guno mwana gye mugenda ne mutulanga enseenene eziva mu musenyu zigenda okubuuka ogwo weeguli. Ne wabeerawo gwa bano abali wano bakyasobola okutunda ettaka, nkyasobola okugenda offera, nkyasobola okwewala mu bbanka n'ensomesa omwana. Ne bateekawo gwa babinojjo basomera milioni 3.7 eriyo n'abasomera milioni 2. Bonna basomerera ekintu eki kufuna buyigirize kunoonya mirimu wabula tebakusomesa ki kyogenda kukola. Ndi wano kutegeeza munaku munnange Muganda munnange bwe baba babuuliro waabwe ng'ow'omunaku okutuukola ki ng'okunkumula. Somesa omwana we ekintu ky'omuntu kyalina okukola. Fenna ekigendera kiri eki. Oba olina PhD, oba olina master, oba olina degree, oba olina senior 6 certificate oba senior 4 P7. Fenna ekinyusi kiri eki kufuna buuma z'ensimbi. Obuuma babufuna batya? Obuuma obufuna either you are providing services ng'oweerayo obuweereza ng'oweereza obuweereza n'abakusasula ng'oweereza ze tuta services n'ofuna ssente, oba ng'otunda ekintu kyonna n'ofuna ssente. Either you are rendering services to earn money or you are selling a product to earn money. Ezo ze two crucial items ezikuyimiza obulamu bwo. Abazadde muyigiriza abaana okweyimirizaawo ng'abantu mu mbeera yonna esoboka. Enkya toliiwo, omwana we agenda sigalawo. Bw'onookuza omwana bungala bunani nga n'ebyokusoma babisobola agenda kubeera naani? Yigiriza omwana omulimu gw'okola bw'oba olima mutwala alime mu ku weekend oba mu holidays. System ya education mutegedde nti Janet agisse kyekyali ekigendererwa kyabwe. Ate woyagala okutegeerera nti bagitidde ddala to the extent bakujje ne mu byenfuna nti gwe Omuganda omusogo omutoolo omukiga tokyasobola kufuna bintu bino babikozesa. Genda otunuulire mu maakinga gye bamaakinze omwaka oguwedde, linda eya senior 4, linda eya senior 6 ojja kutya. Genda ku university otandika okubuuza abantu wali intakes za university nakuziro zitambula zitya, ojja kukaaba. Genda olaba abantu abakyasinza okubonaabona mu kusoma obusawo baki ba indigenous omuli abasoga Abaganda Abanyoro. Naye okusinza kasitaba oli linnya Nakirijja Mukasa simanyani gwe owawunyira ziizi tebaagala. Kyokula Museveni bagamba if you can't afford please leave those who can afford, kubanga bakimanyi kye bakola. Then mugende mutandika okucelebrating mu 26. Nobody liberated you. Museveni liberated himself and his Rwandese, but he camouflaged using Ugandans, including His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Mutebi II. And right now is suffering because he accepted to cooperate with them. He thought that
He was doing it on the behalf of the country called Uganda as well as Buganda. But right now, is facing the worst situation in entire life of his, because now he regrets as to why he joined those crooks. Bintu mwagala bitegeera. Tumwagala bitegeera tujja bibagamba. Katuddeyo wano. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga Uganda ly'Abannayuganda bokka nti ye. Era etteeka lisoma nti Munnayuganda yalina obuvunaanyizibwa okubeera n'obwannannyini ku ttaka nti ye. Wabula olwaleero we twogerera abagwira balina obwannannyini ku ttaka era bagoba ne bannannyini bannansi bannansangwa ku ttaka. Ekyo muganyo kyogerako. Njagala okubategeeza n'obbagumya nti Yoseri kyeyakoze okuddira baganda be n'abagamba nti baddembe ofuna ebipapula ng'akozesezza ye kyayita executive order. Saagala mulwane nakyo temulwana. Ky'olina okukola zambalire ku mugongo otandike okulwana Museveni n'Abanyarwanda baawe. Buli kintu kyonna ekikoleddwa ekikya mu Uganda kijja kuddizibwayo, wabula tujja ssanga obuzibu kubanga ebyononeddwa bingi. 1. Ebyenfuna byononeddwa, ebyenjigiriza byononeddwa, ebyobufuzi byononeddwa, eggwanga lyononeddwa. We twogereranga eri Abaganda mu Kampala batakyasobola kufuna webeegekaluba, abagwira batuttewo. Nkiddamu we twogera mu kibuga Kampala, mu district Kampala, abaana bannansangwa Bannayuganda tebakyasobola kufuna webeegekaluba, abagwira batuttewo. Amataka mu Wakiso, Ntebe, Kampala, Mukolo, amataka abagwira bagaguze bagatutte, bannansangwa bajjeko ebintu byabwe. Omugwira ayina n'omusirikale amukuuma akuba n'essasi kubanga goofe. We batuukira okujja mu nsi yo ng'oli momboze baleeta omugwira kitegeeza tokyalina bulamu obwo. Ndi wano okutegeeza gwe gwenna gwe batwalidde ettaka kuuma empapula zo. Ndi wano okutegeeza gwe baggyeko ekyapa kyo kuuma ekyapa kyo. Tewali kintu ekitasobola kukyusibwa. Ndi wano okutegeeza Museveni. I'm by names of Lumbye Fred. Whatever you decided, as you say that you gave direct orders, the Rwandese, that now they're eligible to get Ugandan citizenship because you ordered. That is unconstitutional. Chewala zembu wakoze executive order, chimenya mateka. Bwembazzayo katono walimu, nembaga ati Museveni atiisa n'okukanga okukola ebintu bitali mateka. Ekiwandiiko ekyo lwafulumye. Munnamateeka yenna oba oli junior oba oli senior wadde olina okuteekayo omusango mu kkooti ng'owaabira Museveni okustopinga ekintu ekyo kubanga kiri unconstitutional. Lwaki? Ekiragiro omukulembeze ky'abawadde akiwadde nga ye tekiri mu ssemateeka. Okukola ekintu kyonna kikole kibere mateeka ayina kuyita mu parliament oba okuteekawo okulonda okw'ekikungo kituta referendum okukkiriza ekintu kibeerewo oba munfuna. So Museveni kyewakoze ekyo wakoze kyakiguumaaza n'Abanyarwanda ono bategeeza bwe mba temusobola kufaayo kufuuka Bannayuganda nga nabo mukyali omanyi nabagamba ekigambo kimu ng'oyagala okutegeera entegera y'abantu bano. 1. Nabo tebamanyi lwaki bafuukuuse, lwaki beeyawuddemu, ekibeeyawuzzaamu kiikino. Bw'ogendanga okubba ewantu n'otuuka w'ogenda okubba ne weekubira enduulu, bwe baba tebakusibye bigere, dduka ove w'ogenda okubbira. Nkiddamu, bw'ogendanga okubba ewantu gwe kennyini nga mugenzi omukaaga ne mutandika okwekubira enduulu mugenzi okubba, bwe baba tebabasibye bigere mudduke mugende. Empewo za Buganda omuli Zimwanika, Zinnamukwakkula zitandise okulwanaganya abantu bano bonna okubajjayo n'okubalaga ensi nti bwe bajja okubba batandise okukubirawo enduulu. Kyova olaba eri abaawakanyizza nga bagamba kibalabisa kitya.
luli tubadde tumanyi nti Abanyarwanda abasangibwa mu nsala ezasalibwako Abazungu mwe muli abafumbira n'abalala bonna bano abasigadde bali mu kuba enduulu babbi bali mu kuba nduulu bagenze okubba ng'ate Museveni kennyini akimanyi nti obudde bumuweddeko kati bano bonna yabalabisizza we mbagambira nti bw'obanga temuli basajja basiru mwandibadde baloye essaazi nomwawabidde dda Museveni mu kooti kubanga etteeka lisoma nti singa wayita ennaku 30 nga Yoseri kyeyayogedde tewali akiwakanyizza kiba kigenda fuuka etteeka olw'ensonga mwenna muli mu kutiitira yabatiisatiisa ekintu kyeyakoze kiri unconstitutional okukkiriza Abanyarwanda bafune empapula za Uganda no nyongera okubajjukiza nti eggwanga Rwanda ggwanga eryetongodde erina ebika by'abantu basatu abatwa abahutu n'abatuusi kati gwe Omunyarwanda aga nti oli mu Uganda tukubalire mu tteeka ki era tukuyita eggwanga kyettuufu weeyita muvandume naye ng'oli Munyarwanda weeyita mu bantu naye ng'oli Munyarwanda ebika bino bye mweyita mu Uganda Rwanda gyebiri tebiriiyo Rwanda eriyo ebikeeyi abatuusi abahutu n'abatuusi mwe muva luddawa era ani abadde abafoosinga okukola ekintu lwaki mwefuula nnyo more important than others kubanga mwekubira enduulu naye kennyini yabagambye ekintu ekyo akimanyi ali mu nnaku ze ezisembayo whatever comes after him is going to be a very huge problems against you kuba mukimanyi nti yakoze ensobi mukulu Museveni kuno kwoli bonna bambega bakwe balimba laba ku messawa zino but I'm here to inform you what you did was unconstitutional and any professional lawyer is eligible to open a case against your executive order. Executive order is just a personal directive, not a constitutional order. A constitutional order is made via parliament or to call a referendum. Gwe yafunye passport ng'osinzira ku biga bya Museveni byafunye endagamuntu. Ekyo kitegeere. Member parliament wichino mwandibadde wichejja encha mwandibadde mwatudde dda mu parliament to challenge Museveni nti yayise mu tteeka ki. Yayise mu tteeka ki teririiwo. Naye kennyini ali mu overstay ali mu nsi nkyamu afuga abantu bakyamu. He knows exactly where his relative belongs. His relatives are situated in Tanzania where he had invested heavily. His relatives are based in Rwanda where he had invested heavily the taxpayers' money. As we speak right now, bali mu kwagala kuwamba Kongo creating more dynasties oba areas baagala occupyinga ensi oba occupyinze buli musinika binyo kubanga kyagala kujogwa kabaka bonna. Remember jukira cultural leaders oba kabaka bonna balina ssemu nsi eyo and they are able to command their subjects to rearrange that country, but using Salim Saleh as his younger brother, he is calling all the traditional leaders and intimidate them, even politicians. As who? Salim Saleh said Somali. The world knows that. You are not a Ugandan. Museveni as well not a Ugandan. The 27 men whom you claim to be that they are the one who attacked the Kaban balance, all are foreigners. So nobody you liberated yourselves. That's why you've stolen each and everything which belongs to Ugandans. So mulwa mukutiisa bantu mukola propaganda mulekerawo okutiisa banna Uganda. Mpulira bulungi nnyo. Buli kimu kisse. Kati mubadde mukyali awo. Omwami ono byabadde nga ali ku TV ng'ayogedde bw'ati. Yakugambye emmwanyi yazitwala, pamba n'amutwala. Akugambye nti n'abatunda ebinyeebwa agenda kuwandika executive order nga temuddamu kutunda binyeebwa bisuse. Jukira muwala we ne muto we Salimu Saleh bebasuubula emmere ey'empeke. Ompulidde bulungi. Akugambye nti agenda kuyisa executive order okutandika okugaana omuntu yenna okuddamu okususa ebinyeebwa. Kino kitegeeza nti kati baagala n'ebinyeebwa ne bizinesi yo ne badde bagenda gitwala. Wulira
I will sign an executive order forbidding the selling in Uganda of shelled groundnuts. Shelled groundnuts removed from their skin and kept open. I'm going to ban that. It is apparently these groundnuts that produce the aflatoxins that cause liver cancer in humans. I have been whispering this to the medical system for a long time. No action, however, has ever been taken. So I have now to move in because I know this is a problem. I've been talking quietly to the medical people, but no action. Here I cannot allow being ground nuts which have been removed from the skin the previous night to stay over. You remove, pound, cook them, eat them that day. That's what I do here. So it's not correct for me to take precautions. And I keep quiet. When I've been whispering, now I'm shouting now. Muve ku binyebwa okutondera bakwita bati mu Uganda to remove from the Ebinyebwa ebisuse. Ebisuse. Ebisuse? Yes. Okusuka is what? Okususa kwe kujjako. Okususa. Okushubura. Okay. Uganda is it? Okususa. Ko okutondora. Okutondola ffe tuba tutondola bijanjalo okubijja ku stock. Okay. Kati mukyalo omululu nankabirwa. Mu Luganda tetutondola bijanjalo nedda. Tetutondola bijanjalo nga bumuge mukambaawo tetutondola bijanjalo. Naawe mwetegereze gwe mukyala gwoli mululu. Geba na basajja batu abayina amanya walala ko mukazi omukuru gwa Buganda. Kati mwenda abadde bacha wakana zembagambe mujja kiwulira. Naye ndi musanyufu nnyo babuuzizaako omusajja ngenda bazanyira video eri nyina babuuzizaako omusajja ono a Minister of Finance ne bamubuuza mugenda kukola mutya emirimu uli abwabazeemu. Uli abwabazeemu. Honorable, you acknowledge that there is a question of unemployment. And also, I know that very well. in the next financial year. That is my headache. I don't sleep. Me, I wake up at 4 o'clock to read, to search, so that we can be able to see how do we help these youth to get a job. And we are not sleeping. The youth, please be patient. You will hear. Honorable, in the next financial year, you said you're going to create 840,000 jobs. How are you going to create them? Ooh, there are so many things. Let me tell you. Let me first start with agriculture. Agriculture is a very big sector where the youth are going to be absorbed. Those who want to do agriculture. Oil is coming. Kasitoli yanga atandise okunanagira ng'ente erinnyira ng'omanya mmanya agenda kukulimba kuba tebiriiyo. Kati Munnayuganda wenjagala obeere mugumu era oleme kulwana na Museveni wa wano. Video njitadde waye. Zaka ngendeke eno nyinza okuba sajja uploadinze. Ngembe nkoze video butaja uploading. 1 minute. Wenjagala obeere mugumu era oyongeremu amaanyi. Museveni afuze emyaka 40. Lwaki olwaliro ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January muffe mwenna bamanyi nti ennaku za Museveni ezisembayo zituukiridde. Nga mumulaba ono origino Yoseri muwala we lwawadde message eringa emusiibula emwebaza. Njagala onzitireyo kuva mu 86 nti waliwo family member yenna yali yeebaziza Museveni
okuwangula eggwanga n'okubaleeta mu bufuzi lwaki olwaleero muwala we wamwebaziza azifu nti abadde amusiibula nabagamba kitokota si kisaanikire omusajja ono agenda njalamuliza akavidiyo kanule mukategeere ate museka ki tulimbya nnaku ate museka njalamulizeyo seringa muwala walinga amusiibula ate bonna bakimanyi wulira njagala wulye bulungi nnyo. So, I'm always asking questions. Ooh, you're I'm really asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. Yes. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. And they live longer, 64 years now. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and I think I speak for others who are of like mind and like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. Thank you to those who went with you all those years ago, who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion and your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. You passed the test. Oh. Wonderful. I don't know what that means. The one who doesn't thank will never get people who give him more. Oh. Okay. Now you're I wanted to say a thank you from my heart. I believe I'm not alone. To say thank you to you, Kinga, to you, Mommy, for walking steadfastly with Daddy all these years, faithfully carrying him with your prayers. Janet yatunuza manyu. Janet yatunuza manyu. Kati ono yakutte ekitambala wansi eno. Thank you. Thank you. That's finished. Kati kyenjagala mutekeke sira. Omwami ono amukutte eno amutaddeko ono Janet kati yafuuse supportive object. Omwami akutte ekitambaala eno mukono guli omulala akutte ekitambaala. Kati yono Janet yataddeko mu kuseka oba okwogera okutunulatunuza amannyo kyenjagala mwetegereze kati. Njala mwetegereze facial expression olulimi lwa face mwetegereze omubiri body shape kati. Mwenna ekibabuzaabuza ono gwe tulaba nga azze ku guzima ki ng'atambula